Victor Awera mu mwezi gw'omusanvu yalwala era naddizibwa ewaka okuva ku ssomero nga wayise ebbanga ttono yatandika na kwerumika ekintu ekitasooka kubeera liikiriza nga balaba ng'ekigenda okutwala akabanga akatono. Nemala nenzirayo ku ssomero okukola ebibuuzo naye wayitawo ennaku bbiri nga tetunaakola bibuuzo era nenziramu nendwala ku ssomero nenvaayo era ebibuuzo saabikola kati muwolide wayitawo wiiki emu nenziramu nendwala ne bantwala mu ddwaliro omusawo ne bakebera nga mpeddemu omusaayi. Ebbanga gye lyakoma okugenda n'ekizibu kino gye kikomye okweyongera olwo omusaayi ne gutandika n'okuva mu buli kitundu kya mubiri kino kimumalamu amaanyi. Nga gatujja asesema guva mu kamwa guva mu nnyindo n'emabega ng'asesema musaayi. Maama w'omwana agamba ebbanga lino babadde bamutwala mu malwaliro ng'ateekebwako omusaayi okutuusa lwe bakamutemye nga guno bwe gutakyamuyamba. Dokita n'aŋŋamba ebbanga omwana omusaayi gwe tumuteekako tegukyakola ki tegukyamusobola munoonye ssente mu bwangu omwana agende India. Kino kyazze oluvannyuma lw'okumwekebejja obulungi ne kizuulwa ng'obusomyo bwe bwafa era nga bwetaagisa okukyusibwa. N'aŋŋamba njagala mwekwatekwate oba onoonyaawa ssente omwana we yeetaaga miliyoni 150 obusomyo bwafa era nalinda omwana n'afuluma n'agenda gy'alina okubeera n'ensigala ne dokita nemugamba dokita nze maama nze taata miliyoni 150 genda zijja. Awera atubuulidde nga bw'asubwa okusoma kwe olw'embeera gy'alimu. Kusoma sikyasoma kuba buli wiiki nnogenda mu ddwaliro ate nali mu kisulo. Omwana ono alina ekitone eky'okuzina amazina era ng'ekitone kino kye kibadde kimuweerera. Era kyewuunyisa omwana wange yasoma bulungi yafuna first grade mu P7 naye ng'omwana wange simugulira ngoye simugulira buli kimu ng'amazina ge gegakola ki gegamuweerera. Taata we yayawukana ne nnyina nga wa kibiina kya kubiri n'okutuusa kati talina kyayagala kumanya. Era we nayawukana naye nze n'ensigaza obuvunaanyizibwa naye alina mukyala we n'abaana be abalala ye buli ky'omugamba ganze sirina ssente n'akuvuma n'okola ki. Abaana bange nze atobye nabo mu buli mbeera nkoze buli mulimu. Savio Oboth muto wa Awera eyeetegekera ebibuuzo bye eby'ekyomusanvu atubulidde okusomoza kwayitamu olw'embeera ya mukulu we. Naye tuba tukola pepa bajja ne bakuba essimu nga nina okujja okuyamba ku maama mutwala mu ddwaliro. So nange kusomero mbaayo bubeezi kaseera ng'ate tugenda nakukola bibuuzo tutuuse naye simanyi. Mu kiseera kino omwana ono abasawo bamuwa emyezi 2 gyokka ng'alongooseddwa. Mu kiseera kino assibwako omusaayi buli luvannyuma lwa nnaku 3 nga kati mbasaba bazirakisa okubadduukirira. Bali basupakativi bakubira omunaana munziruukirire kuba mu ddwaliro batugamba ne ssente mu ggwanga obudde buweddeyo wakyamirimu 15. Mama Fina nkulaba oyamba abantu mbadde nkusaba onnyambe nze seetaaga bugagabula njagala bulamu bwa mwana wange bembekulu bunyambe edikezo mama nabbanja bunyambe omwana wange addewo nga we yali kyokka kyensaba. Victor Awera ali mu siniya ya 2 e Kajjansi ku Bishop Sisto Masolidi.